Uyo kanamba kako. Eba nange Dr. Cool. Yiye eri ku luguudo. Emotoka eri ku luguudo sabo. Emotoka eri ku luguudo. Wangi. Abagamba mbu teri ku luguudo. Dr. Mulese abagamba teri ku luguudo. Nze nzikiriza. Nkolese netonze. Abagamba nti teri ku luguudo. Seka badde bagamba emotoka teri ku luguudo. Ne mama ngolabika bulungi ku lusumu ne wa mutengula. Omukwano guli mu ssente gunyuma. Ebyaddalo labika bulungi muli yanite. Ate amazima geetaagisa. Omukolo gutuuse. Mbadde nze siku meeting angakuwadde. Era mbadde sikulabangako. Naye musajja. Tusoze kwekanga mmotoka. Anti era mbadde manya nze yalimu. Abasajja abawala nabagambe bajje side ye n'ajomu. Bajje. Bannange oyimiridde. Ekyatengula ku lusumu nkirabye. Bamwagale mmwe mulimanya kye mulimpa. Todde South Africa omwana omusuze empewo. Sijja kyasoboka. Agambye atya? Kyasoboka mwana. Todayo. Omwana alina okulyanga bwanywa. Program ene kutuswako Ziwa and Sons suppliers webikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasooka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayambye abantu bangi alina music mulungi ate nga abuulirira. Subscribinga ku YouTube channel ye Mariam for Children olikinge page ye eya Facebook ku Mariam Music. Eba nange Dr. Cool. Yiye eri ku luguudo. Emotoka eri ku luguudo sabo. Emotoka eri ku luguudo. Wangi. Abagamba mbu teri ku luguudo. Dr. Mulese abagamba teri ku luguudo. Nze nzikiriza. Nkolese netonze. Abagamba nti teri ku luguudo. Seka badde bagamba emotoka teri ku luguudo. Ne mama ngolabika bulungi ku lusumu ne wa mutengula. Akram oli oti. Dr. Mulese wakati bw'olwala. Twabadde jjo ku bridal shower. Akati ne kuba empisa bannange. Akyali mu muddu za mugole. Mukolo ogutuwuuba. Omukolo gwa ddi? Weekend. Weekend tugenda mu mmere. Sane naye nyini. Gobe kyabadde ku bridal shower. Bridal shower yabadde wasubiddwa. Naye bridal nga saaye bannamawulire nalabyeko olujja. Yekka anti ye munnamawulire wa family eno. Ate era surprise. Ati katunoonya kwera tukyanoonya bannamawulire mawulire. Omukwano oguli mu ssente. Wangi? Oddangayo. Ogambye otya? Omukwano oguli mu ssente. Kiddemu. Kiddemu mpulire. Omukwano oguli mu ssente gunyuma. Kankuwenza akatabo ka Jaminsi ssente mwazikola dda. Amina. Obulaba musajja wayimiridde? Gwe nedda kule mwalabika bulungi nnyo. Sirina buzibu tugende gyendaga. Gyendaga emmotoka ngisanze ku kkubo ne ŋŋamba. Dokita ate alagawa ne ŋŋamba siba. Iyo. Kadi yange eriwa wankula lulingo ogirese. Abagamba nti ebeera simanya mu stika simanya mu kiki. Road use buli mwezi $200 ku bisatu. Bannange. Wangi. Bujjo twebuuze nti eno ennamba enaavugibwa e Kampala wano. Bujjo nange neebuuza nti ennamba ye enaavugibwa e Kampala. Dola mmeka? Temusa wana tuliwa? Ku Ring Road. Era neewuunyiza twandika nti nno wange tugisanze mu parking bwetudda tukusanze ovuga. Yiino luno oluguudo tuli ku lubiri lwa Ssaabasajja. Oyagadde omwana. Mwagala nnyo nga bw'okiwulira. Ebyaddalo labika bulungi muli yanite. Ate amazima geetaagisa. Omukolo gutuuse. Mbadde nze siku meeting angakuwadde era mbadde sikulabangako. Naye musajja. Tusoze kwekanga mmotoka. Anti era mbadde manya nze yalimu. Abasajja abawala nabagambe bajje side ye n'ajomu. Bajje. Bannange oyimiridde. Ekyatengula ku lusumu nkirabye. Akram. Bannange omukolo gutuuse. Kadi yange eriwa. Kadi yo eri mu motoka eri endala ya full figure. Motoka balina nnyingi. Olutalo tuyina ewaka nti bannange ate ovuze motoka ki? Wangi. Katonda oliwo. Ovuze motoka ki? Ogendedde mu ki? Essaawa bbeeyi ya $1. Engoye sibitegeera. Kambwagaliza abalongozi. Nze nkwagala webale kwagala mwana tu. Obagaliza balongo? Mbagaliza balongo. Sayinako buzibu. Webale kwagala cool.
njagala ekintu ekyo munjagale njagala omwagala naye tulabangako kyokka kyensaba Allah bawa abalongo abawa obusobozi obubeerawo Mungu abakuume wangi mama kamwagale mwe mulimanya kye mulimpa twedde South Africa omwana omusuza empewo kyasoboka agambye atya kyasoboka mwana todayo omwana alina okulya nga bwanywa baba yiyo bannange sajja yanyiiga lengere eggaali ku kkubo sajja abadde bagamba emmotoka teri ku kkubo yiino tuli ku ring road wane wa Ssaabasajja Kabaka Emmengo emmotoka wetugiyimiririza yiyo emmotoka bannange kanamba kaako neekwasa kirala seko kubesere kitambula eringa etaliiko mbadde ndaba embadde siwulira weetokota yalwala n'okuzikira bannange emmotoka eno yahe walowooza ki ng'ogiwa omukyala gwe manya namuwa naye ate saamuwa kwemalayo just obusobozi bwali bukomaawo ku mbaga tusubireyo ebirabo ebirala ebisukka emmotoka mazima seeka ng'onyiriridde Kampala wano amiina kyonna kitiibwa kibeere Allah naye nga n'omukazi alabirira bulungi alhamdulillah so tusaba buli kimu kyasoba oba ekyali nga kyajja nga twabanyiza somehow somewhere banaye mutusonyiwe naye nga tubaagala nnyo era tulibakubeerawo paka kitegede sebo bridal shower egyo twabadde gwabadde ku ki anti kati bridal shower munnange engeri gyali surprise ate nga yali y'abakyala nange saategede bankubire nabangamba leeta omukyala wano nemuleeta ku Pearl of Africa nagenza okutuukawo nga waliwo gwe baatumye najja n'amukima sebyasigale nange saabitegede singa nali namanya osanga nange badde mugambako kuba surprise ezo zikutula nnyo omutima so mu mbeera eno yakuwadde obubaka nti akwagala nnyo era akusabira gwoyinza muwa bubaka kikulu nkwano nze nsiba nkugamba nti goloozo njagala nnyo naye nze asinga okwagala kazi omwagadde byonna mwagala byonna kamwagale byonna mbimaleyo Allah yamanyi kyalikowa babasabidde abalongo saba Mungu akkirize buli kimu atuwa abalongo abo obanga nga siri awala awo family benge nzijuvu bulungi nnyo tutolere kusamala mutukute assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh banange atayina kadi takola ki tajja ku mukolo guno guli VIP atayina kadi tuli mu kifo ekyakabi 5-star hotel kino kitadde ku next level omukwano guli mu sente lujja gunyuma era abavubuka abali eyo mbakutira bakole nnyo n'amaanyi tosobola kufuna mukwano gwonna maddala nga tolina mu sente ekyo kyomba budde mazima tosobola nakumanya akwagala bannange omukwano guli mu sente hanemun tugenda wa hanemun tugenda ku umra kintu nga mwe kitegekedde ddala tukitegeka so tubalinde nga mukomyewo haji ne hajati gami nagamba kange nenkole kiwulidde ssebo kale katukute amiina oyongereyo kale Alhira Holdings Uganda Limited betwinawo mu programu y'olunaku olwaleero mwebale tunoonyaako nate kyasanyu ddungi nti nno mujja mutunoonyaako mu bya biodigester ate ku mulundi guno mutusanze ate tuli mu kuzimba bya musenyu byennyini tuli ku plaster level ese chance obalaba abantu basinze bamanyira ku biodigester bategeeze ebyenjawulo byemukola mu Alhira Holdings Uganda Limited fe tuli company ya kuzimba ebya biodigester bijjamu naye nga tuli company ya kuzimba era nga ekibalaba mu background oba leero omulimu gwe tusanzeeko era mukisanze ku nyumba ya kalina so si za kalina zokka wabula ennyumba yonna ku level ya yonna nyumba size yonna esobola okukola ki ekolebwako omulimu guno nga tutunulira ekifaananyi ky'ennyumba nga we yenkana guba gubatwalira bbanga ki okugumaliriza kakati omulimu guno eno birimu ebintu bingi bbanga ki kibuzo ky'ombuuziza kisoboka obbanga gusobola okuggwera ne weziba weeks 2 naye oluusi client oba customer esimbi nga ejja mpola
however alizimbye kalina naye ng'oluusi ssente zijja mpola mpola so ng'ate oluusi bwe gubeera nga ssente aleese bulungi ne weeks ebbiri plaster akola ki asobola okuggwa n'abeera nga awedde bulungi paka ku finishing so kambuuza okusinziira ku kyendaba mu plaster wamwe muteekamu ki seminti wa bulijjo ng'abalala kuba waliwo abakuba plaster ate n'omusanga akunkumuka omusenyu guyiika ate ndaba wano buli kimu kiri bulungi. Okay, kale ekyo ekintu kiveera ku bwesigwa bw'omuntu kubanga client akulagana kugamba genda ku hardware eyo kojja okujja ki cement so kiri eri gwe okubba cement wa customer oba okola ki oba omukozesa kubanga ye tajja beerayo nti abuuze hardware bajjeyo mmeka ajja kujja lumu nga oba wakati w'omulimu oba omulimu guwedde alyoka abuuze so kakati ekikulu kyolaba nti plaster anyiridde lwa nsonga nti ratio yennyini gye tukola ki erina okukolebwa erina okutabulibwa yennyini gye tukola ki gye tukozesa. Tutunulire ku basajja bo enkola y'emirimu ndaba buli omu bakola lwakuba wooli oba yenkola yaabwe ndaba maanyi mangi twatuuse tebannakuba wali waggulu wenjogere obudde butono ndaba bakkirira akantu banatera okukamaliriza. Oluusi omanyi omukozi alinga buno obubuzi oluusi aba wakola ki kusindiikiriza kyova olaba nti no of course kale abakozi baffe balungi naye era ng'omukozi yenna kabaani mu department kikabe ki kabe mu mirimu gino egya office omukozi aba wakola ki kusindiikirizibwa so abakozi baffe tubateekako ababa supervisinga ne babeera nga omuntu ono aliwo omulimu gwe tagenda kuzimba tagenda kukola ki wabula aliwo kumanaginga site eyo eba emuweereddwa okulaba nti eggwa mu budde bwennyini bwe twagibalira ate era nga ne matiyo yennyini gwe baba bakoze eki bwe twabalirira yakoleddwa. Omanyi muno mu buzimbi mulimu kye bayita okubba cement so ekyo okimanagingwa olina teekawo omuntu nga omulimu gwe kubala bitabo bya site eyo kumanaginga bakozi na kubapushinga gibira gitambula wegiti nga bwe tugiraba basajja obukugumbulabye era tubusiimye alihira Holdings Uganda Limited so far omwinawo obubonero twogere ku mbeera ya biodigester olwaliro bwe tutuukidde wano yazimbiddwa bulijjo kye twogerako nti olujja lw'olusigaza kwe kugibikira wansi kakati biodigester olw'enkula ya poloti eno oba n'enzimba nga kugamba ennyumba twagisanga ku ground level bo ndowooza bakiplaninga nti septic ejja beerawa miryango so olw'enkula yaawo n'engeri gye bakisetingamu okusooka kyovulanga biodigester eri mu maaso mu lujja so plan yaawo kusimbawo busubi paspalam so paspalam bagenda musimbawo wadde nga ate septic system eri wansi mu ttaka basimba busubi bwokkoba ne pavers osoziteeka okay kale for this sake okuwendo site yennyini bagenda simba busubi naye nti n'oli niwaba ayagadde oba kuteekawo pavers ze nakyo kisoboka niwaba si pavers oba busubi wabula waliwo etuyiwawo enkokoto ne tukubawo ekipande era sirwe kyekintu kikola ki kisoboka bulungi nnyo ng'ate biodigester yeegyo eri mu ttaka. So ekyenjawulo nti omuntu asobola omanya obunene bw'ennyumba eno mu bifaananyi mwasimye tanka y'abantu bameka ku kifaananyi ky'ennyumba? Okay, kakati oluusi ekyo ekintu we kitabulira abantu nti no olw'okuba alaba oli azimbye kalina ye nnene nnyo naye wadde ezimbye ddyo nnene oba katono katya esigala y'amaka nti no era ennyumba ng'oli azimbye ennyumba ye y'amaka tajja leeta baŋŋanda nakika bonna babeera awo waka era bajja beera mu ye na famire ye ate nga we twagamba nti no ey'amaka biodigester tujja teekawo y'abantu 40 abantu 40 so ogenda olaba ennyumba eno n'abantu 20 tebajja wera wadde ne10 naye tutaddewo ya 40 lwa nsonga tomanya ajja beerawo n'omukola enkeera abantu ajja sobola bagaana kukozesa toilet so kyobula tuteekamu eyo gundi tugala tukoleyo abantu 40 wadde ng'ennyumba yakusulwamu y'amaka. So plastono ng'awedde ne langi mu abagendo siiga tetuli certain kinasinziira ku mulimu gwe tuna delivering ewa mukama waffe wajja osinziira kubanga era
twajja wano nga tuzze kola biodigester by the way twajja tuzze kola biodigester n'atwengeji nga naffe ne tumugamba ne tukola oluzzi kakati tutuno ku plaster level twateekawo level esooka first floor twateekawo boys quarter twasereka so byonna tomanya mukama kyalireeta osanga ne langi tulikola ki tuli musiiga nenga langi mumusiigira tumusiiga langi naffe so ekyenjawulo nti mmwe temukwata contract ya kuvuga mulimu gonna muvugako omuntu waba agambye nti obusobozi bwe buno okay kisinziira omuntu wa engeri gyakwengeejinzeemu ate kati kino kyovula nkugemu ne tuzze tukola mu mitendera ndooza tumukoledde n'asiima kwe kusalawo n'agamba ne kino mukikole so kiva kusiima kuba buli omuntu tosobola mukakakola ki kuwa mulimu gwe nga takoze eki takusiimye however ne kiri tukisobola nti nno ne tuula wansi ne tubalirira tugambe ennyumba ejja kugwera mu St. West ne West ku level bweti oba ennyumba ng'ewedde nga tukwasa bisumuluzo byo ejja beera bweti so ne tumenyamenyamu n'engeri omuntu gy'asobola okukola ki okusasulamu akasente ako omulimu ne gumuweebwa so mu bbanga lyenkolaganye nammwe n'Abannayuganda abamu gye babalabiddeko kyeki kyabafudde ab'enjawulo tetunawulira complain yonna emirimu gyonna mu gidelivarinze mbudde kyeki kyabaleetedde okuba nti mutambulira ku mulamu ogw'okudelivaringira mbudde okay ekyo nange nkyebaza mukama nti nno ekitukuumidde mu katale oba ku ntikko ekisooka quality then ekyokulala bwesigwa kubanga ntera nnyo kigamba abantu baffe naddala mu zino interview nti nno majority abantu abasinga betukolera bali bweru wa ggwanga so omuntu akuweereza ssente yo taze ku ofiisi talina kyakumanyiko bula n'agikuweereza ensimbi yo naye n'omukolera omulimu gwe ate n'osinga n'abenga kuba abantu ab'ebweru bangi banne ab'Enganda batamizza ki okuzimba so obwesigwa ne quality bye bitukumidde kuki ku ntikko era kyekitwawula nnyo n'abantu abaki abalala nsaba osooka obawa details engeri gye bafunamu Alihira Holdings Uganda Limited wajja musangibwa physically ennamba z'essimu ku mitimbagano nga tunagenda balambuza luzi lwaffe boys quarter yateereddwawo ekifaananyi ky'ennyumba sofa yo bagirabye tulina otutunula wali biodigester we yagenze byonna mu mbeera y'obbakubira ekifaananyi bongera otutegeera ekigenda mu maaso okay gwali eyo yonna inanga gwe mulundi gwo gusosobeera Kafton obubadde togobeera programs zaffe zino ez'enjawulo Alihira Holdings tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 abamanyi Acacia Mall oyambuka otuuka ku ssomero bayita Rohana obanga Kira Lugogo bypass wansi awo batundawo n'ebimuli wetusangibwa ya Alihira Holdings ge maka gaffe tulina amaka ga musofa however tuli twagala gaziyamu naye nga sofa tukyayinawa office emu so abalamba ebyakalubiriziddwa tulina enamba z'essimu tulina Airtel ne MTN tulina 07017 66992 ne MTN yali 0789 224230 waliwo n'enamba yaffe eya Airtel endala era mugiraba wansi awo weeri so atwetaaze osobola oyita okwo ku masimu oba n'ojja ku ofiisi zaffe akabeeyi tuteesa manye ebintu ebimu ebibeera mu kampuni fe abamu tubitya okay abantu oli wawulira ekampani really alowooza kinene naye tubale tutyuse ffe bantu wensobola okujjanga kinoomu nekugamba ndi muzimbi ate era nze asobola era okujjanga nga ojja mu kampani era nze gwosobola osanga ekitufuula kampani nti nno kubeera nti ekintu kiri uniform at least some bit of oba ngambe kubeera organized kyekitufuula kampani naye ng'era tusigala ffe bantu so bintu biba byakuteesa miwendo giba gyakuteesa nojja n'otukubira essimu ne tujja ku site yo ne tuteesa buli kimu kiba kyakuteesa ssebo kale nga tusinzira ku site wano ekitovu tugenda kuba nga ate tubatwala step by step ku biki Alihira Holdings be batadde mu kifo kino ate nga batubuulira na lwaki bakitadde wano na mu kifo weekiti yembeera gye tugenda okubeera nga tugendamu so okugamba nti tambula naffe mu mbeera eno ey'okumanya kiki olina okubeera ng'okola baani b'olina okukozesa na mu kiseera ki era ekintu obulungi oyagala bwenkane butya Alihira
weeri okuddamu ebibuuzo ebifaananako weebityo. Wano we tutuuse tuli manju wa nnyumba mukyagenda maaso n'okuwa plastin tewannaggwa. Eno boys quarter yaffe ekyengulu? Kati eno ndowooza nkakasa bagirabyeko nga tuli miryango so kakati eno ye mabega waayo. Yes, boys quarter eno eriko rooms 3 emu ejja beera toilet tebagenda sima toilet tugenda sima toilet ya pit latrine eri ey'ekinnya wabula neeno egenda direct ku biodigester so kyobula bazimba nzimbe tebasima kinnya. Ewabeera biodigester kabuyonjo ezimbibwa nga nnyumba? Byombi bisobola. Asobola ogikola nga n'azimba buzimbi nga nnyumba nga tasimye kinnya n'agiconnectinga ku biodigester. Oba asobola oteekawo biodigester ne toy yaffe ey'ekinnya eya bulijjo. Yes. Okay. So oluzzi lwe luno wano? Yes, kakati lwe luno oluzzi. Ndowooza kimanyi babatunuzaayo wansi eyo amazzi gakola ki? Gye gali. Amazzi gano eno tegali mu fuuti za wala nnyo. Ziri fuuti mmeka? Gali mu fuuti 75. Fuuti zino eno we tuba tusima oluzzi zivaalinga mu sizes. Zivaalinga. Ojja kujja leero ekitende ekitovu nga zakuttemu 75, ogende nakawuka zikwatire mu 100, ogende nebi ebbunga zikwatire mu 5. So kisinziira ekifo ngeri gye kyakola ki? Amazzi gali buwanvu ki? Wowe tusima ne gagaana kisoboka. Wakimala eno buuza nti buli kifo kibeeramu amazzi kuba luno oluzzi olw'omunju oba olw'ewaka abantu bangi baali lwagadde naye simanyi buli kifo kibeeramu amazzi? Yes, buli kifo kirimu amazzi naye oluusi okugaana sigambwa amazzi gabuze wabula nti omugagga oluusi amazzi gano eno tusima nga jjinja lyereere so ejjinja lyokka liri mu fuuti ngaana so wakati oluusi tuba tuddamu ku ntebe n'omugagga ne tugamba naye kusinziira bwekiti ne bwekiti ejjinja gyeriri so oluusi omugagga oluusi n'akiramu ensonga n'agamba ekyoluusi kigaye naye nga in most cases ezo rare cases ez'okusanga amayinja naye nga ebiseera ebisinga amazzi gabaayo ate obutasukka wa fuuti 10. So kati muzimbayo mutya wansi okuba ndabira ddala okuviira ddala eri gye nnengera amazzi yonna ndaba wazimba okutuuka waggulu. Okuviira ddala wansi paka kungulu kuno wonna wazimbe. Tuzimbayo tutya nti no tuzimbayo lumu bwe bati wabula tutuuka ku level nga tuzimba ne tuddamu ne tusima ne tuddamu ne tuzimba bwe batyo kyobula nga esobola obeerawo nga yonna mwabazze nga temulwaddeewo nga tugikola olaba nga bazimba lumu naye nga tekizimbibwa lumu kizimbibwa mu mitendera nga bweyongera osima nga beyongera okukola ki. Tugende ku migaso gy'oluzzi ewaka kati wano nannyini maka gano biki byagenda oganyulwa mu kubeera n'oluzzi nga talina ttaapu? Okay, kakati emigaso mingi egiri mu mazzi gano aga wansi nti nno first of all kati mu kuzimba kwennyini ebiseera ebisinga oli ayita national water najja nesooka mu poloti ye taapu nesooka mu poloti nga n'ennyumba tennakola ki tennazimbibwawo ekibeera nti amazzi aba agaagala so adwan ffe twakola twasima luzzi kitegeeza biiru zeesaliddewo ddala okuva ku kukola ki ku ntandikwa so biiru y'amazzi eyo byogikoze eki oba ogimaze. Ekyokubiri nti nno amazzi gano eno gaba nakyo bulungi gaba mazzi mayonjo bulungi nnyo gava mu ttaka bulungi so mazzi mayonjo. Ekyokulala nti no teri kineeno mbuno amazzi gagenze nga olabe bayisa obulango ne gamba okuwikyejja yonna ejja beera nga tekuli mazzi gano galira yebbo tegagenda sebo. Ekyokulala nti no amazzi gano tetugatreatinga gano amazzi gaba ga nsulo nga olaba nti mukyala abantu basenanga amazzi ku luzzi so ge mazzi ge gano kuba agazzi g'oluzzi galinga ga nsulo so ge gano gennyini era lwakuba nti mwazereeti temwalabye naye obeera nga tukola olaba nga ensulo zikola ki zivulula. Yes, so si lugogo mbu lwatunudde mu kinnya kino wabula amazzi gava wansi ga nsulo. So wano luwedde oba wakyaliwo bye mukyalina olwongerako? Kakati oluzzi luno terunaggwa lwa nsonga amazzi gano eno nga olaba ekyuma nti no tugase naye wansi ne tugazimbisa ayo emirimu ginagikendedde wano eno nga amazzi gakende okugaagala ennyo nga almost winding up oluzzi luno eno tulina okuddayo wansi eri
ne tugogolayo ebinene ebisaminti kuba wano tuba tuzimba bisaminti bingi ebigwayo ne tugogolayo ebisaminti ebyo amazzi ago gennyini sofa agalyo tugujagga kuba ne pampu gonna gaggweeyo almost tugogoleyo bulungi tuyiweyo amayinja gaffe amayinja gano nga genkokoto obutonotono omugaso gwabwo kusengejja ettaka liri eriri wansi obutajja waggulu eno gabe ng'amazzi gatukula so amayinja gakola nga akasengejja so tumale ate kuno tuyiwaho kasiraabu akatonotono oluwizi ne lubeera nti luli wansi then bajja teekamu ne pampu ekuba amazzi ago okugajja eri wansi negatwala mu tanka wonna weenaabeera so amaze okuluggalirayo pampu tugikola tutya okulaba nti egakuba automatically pampu egakuba automatically kuba pampu ebeerako controller yaayo bayinza ogisiba maybe nga ku kisenge awo onyiga bunyizi peesa nga geekuba era tanka wejjula yo ejjako yokka ki control eyo yejjako yokka esebo so kati eno wansi mukkayo nakinga ndaba wawanvu wansi tukkayo ne puli yaffe eno guno muguwa gw'amaanyi nnyo omuntu atula mu baketi muli ne mumusa tulina engeri gye tugwesibamu omuntu nakkayo bulungi eri safe by the way eri safe bulungi omuntu nakkayo bulungi n'asobola okukola ki okukkayo wansi n'ajjayo buli kimu ne tubanga tusima ettaka eryo era nayo omuntu akkayo lijjira mu bibaketi ebyo mpola. So biki bye tuyinza okukola okulaba nti tukukuuma amazzi gano aga wansi nga tegeegattiddwamu ga mukoka gava ku nju wano okusiga nga mayonjo. Okay, kati amazzi gano ogeewaza ekyo mukoka maybe zino engogo kuyiwawo kyova olaba nti kasituseemukko waggulu okuva ku ground level kayitamu slightly waggulu okuva ku ground level nti ne waba mukoka akubako bukubi kuli n'agenda yonna gy'aba akoze eki gy'aba agenze. Okay, so abantu balyegadde oluzzi lusoboka luyinza okuba lwabagagga nze atalina kalina nsobola oluteeka ewaka bannange enzizi zineeno si z'abagagga buli omu gundi zaffe savisi zaffe zetukola tezikolebwa bagagga bokka wabula buli omu buli munnayuganda okisobola so just kuba ku ssimu n'omanya emiwendo oba n'ojja ku ofiisi ne bakunnyonnyolamu nkakasa ojjuli omu ajja avaawo ng'akoze eki kakasizza nti no si byabagagga bokka wabula buli omu abisobola naye nga lusobokera ddala lusobokera ddala sebo yongera otegeeza abantu nti beetaaga oluzzi luno ewaka nga tugenda ku biodigester yaffe olunaku olwaleero banaye buli ali eyo oluzzi luno olwetaaga ove mu stress za sijja criticizinga nnyo naye ove mu bbiiru za buli mwezi ez'amazzi oba bineeno nti amazzi gabuze ate ng'oluzzi luneeno lutwala akafo kafunda by the way nga wookirabye nti nno kafunda nnyo oli ayinza ndowooza by the way ndowooza obunene bwa bbaafu twentera okugereza abantu obunene bwa bbaafu so kitwala ekifo kifunda ate nga n'obudde tekitwala bungi nnyo ate nga n'akasente kasaamusaamu akakola ki akafevaringa omunnayuganda munnange ali eyo tugenda te ku biodigester eyateereddwa ku maka gano naye tulabe engeri gye bagiteeseteesemu n'ekifo we bagitadde lwaki we bagitadde byonna omukulu Mustafa byagenda okuba nga ate atunnyonnyola mu mbeera gye bakyakutte mu sayiti eno naye nga njagala okutegeeza nti yo future y'amaka gano ddala gagenda kubeera maka malungi size zimu ku nyumba ezogerako nti nnene nnyo naye at least ku bunene bwayo oba ku butono bwayo ekifaananyi bakijjeeyo era eyitibwa ezimu ku nyumba ez'ebbeeyi embedde tuli mu luggya lw'ennyumba eno front view nga wakayingira mu gate bweti ennyumba wefaanana naye nga ekyenjawulo kye twagala obbalaga wano nti we tuyimiridde ye biodigester oba septic tanka wano we yateereddwa gye tuyimiriddeko ettaka eyo lyemulaba awo eriri awo erigulumbadde bayita kugulumbala lye lyavudde mu tanka yaffe lyerimu ku lyavudde mu tanka so we twogerera yo tanka yabikkiddwa ndowooza wano wasigadde kukola bukozi levu kati wano eno kwe tuyimiridde ng'era bwe bagambye tuyimiridde ku biodigester yaffe
era inlet zaayo the market zetwateekawo emu etwala amazzi nga twabagamba mu biodigester twawula amazzi ne toilet. So akamaka akamu ka toilet akalala ka amazzi. Amazzi gano agava mu biyigo, mu kitchen, mu ki wonna gayigendaawo, endala toilet zonna gye ziri zituukira. So the point says ebbiri. So edduka okuvaawo paka nga ku muti kwa mulyako. So kitegeeza wano we tuli tuyimiridde ku ki biodigester yaffe. So gy'emigaso bujjo gye tugamba abantu muno osigale epoloti ye space yeyo gikola ki ogikozesa. So kigitegeeza nti no customer waffe ono wona agenda simbawo omuddo gwe akole ki asigale ng'akozesaawo. Or maybe wanaaba akyusizza ateekewo pavers ze n'emmotoka ze bwe zinajja apaakinga wano eno ali mu nnyumba ye wali nga emmotoka yagikola ki agirengerako. So ali eyampuliza septic tank tekumalaako emirembe ng'ogamba ate gugulumbidde gukoze ki guyiseeko nnyo gutta front view y'ennyumba yo. Kozesa biodigester kubanga naawe kyerabiddeko twagiteeka wano eno saa zonna ffe tulinnyeeko ate nga temaze ebbanga ddene nnyo nga tukoze ki tugiteekawo. So gy'emigaso bulijjo gye tubagamba tegera mu kifo kifunda bwe bamala bagibikkako n'okozesa ekifo kyekimu. Kyamukisa mulungi ekyo leero tukirabyeko wano eno. Maybe oluddako tujja gendako omuntu gwe twakolerako ababuulire emigaso gyakoze eki gyagifunyemu, naye nga tulisse omugaso ogumu okusigala nga ekifo kyekikozesa tuno ffenna tukola ki tugulabako. So Omunnayuganda eyakalaba program esookedde eddala eya Lihira Holdings Uganda Limited mutegeeze emigaso egiri mu biodigester nga tumaliriza. Kakati biodigester eno erimu emigaso mingi. Maybe nsooka Omunnayuganda munyonyole biodigester kyeki. Biodigester eno nayo septic tank ng'endala zonna. Ekyenjawulo ekiri mu biodigester okwawukana ku system eri endala septic nti no eri omugaso gwayo walinga kuterekanga buteresi bukyafu wejjula ebaleeta ekimotoka nekikola ki nekinywamu. Ekyenjawulo ekiri ku biodigester yo tegenda keera ku makyekole ki enywebwemu kuba omugaso gwayo omuntu oluflashinga obukyafu ejja nebumulungula ne bufuukamu amazzi then amazzi ago negagenda muki mu mayinja kubanga wano eno kati system ya tanka yaffe eri wano ate amayinja gali wano eno. So omuntu amazzi obukyafu obumulungula ne bufuukamu amazzi negafulukuta negagenda wa mu mayinja. So kakati ogwo mugaso guli awo nti nno tegenda keera ku makyekole ki ejjule nti nno oleeta ekimotoka kikole ki. So kitegeeza eyo biiru ogikoze eki ogimaze. Then ekyokulala nti nno egenda mu kifo kifunda. Egundi yaffe eno etuula mu fuuti wano obugazi fuuti 5 ate obuwanvu 11. So kitegeeza akafo kafunda nnyo omuntu yandisuubidde nti nno septic tank ebitwala gu space gunene nnyo ebyo bikadde nkola nkadde. So dda ku kino ekipya ka space ko kubanga bantu bannaffe bangi bavubuka bannaffe bali eyo nagula akapolitike katonotono obulamu bumanyi bunaku zino bwakweyiya nagula akapolitike katonotono naye byonna n'abikola byawulira nti byayagala. So nga netoya ataddemu zi flashinga lwaki akozeseza biodigester egimutwalira space katono ate era netuuza ne ku mugaso omulala nti nno ekifo kinene asigadde akikozesa ki akikozesa oba maybe n'apaakingako emmotoka ye n'asimbako omuddo gwe n'ateekawo pavers ze oba nayiwawo enkokoto n'akubako ekipande bulungi olujja lwe ne lukola ki ne lubeera neat. So ekifo kyo osigala okikola ki okikozesa. Then mutudda mu b'emiwendo septic tank yaffe enkadde eri yalinga ya bbeeyi nnyo ku muntu yenna ali eyo by the way tekiri oba mugagga oba mwavu wabula yabeeranga ya bbeeyi kwenkana almost floor number ya flat naye ng'okola ki septic tank. So septic tank eno cost wise oba mu byensimbi yalayisa okusinziira ku ki kweri eyaffe enkadde eri septic tank enkadde. So ekifo emigaso emirala mingi muti neggwera mu bbanga ttono kubanga waliwo ebintu abagagga bembi bye batayagala bwe lunaku najja ku site alambula abantu bakola ki septic tank tekiggwa
ajja kujja ennaku zaffe 2 enkuba we n'aba teteetaaganyiza abeerewo ennaku ze 2 amala agenda akola ebirala oba oluusi bali balina mikolo giriyo nnaku ntono nnyo naddala nga mu Christmas time bakasitoma bajja bano abannaffe abasama najja banaye mwanguye so olw'okuba nti tukola bayo kyanguwa era n'abeera nti ggoolo yakoze eki agituukiriza essebo kale nga tumaliriza nnyonnyola abantu engeri gye bafunamu Alihira Holdings enkwatagana yammwe nabo ate tulabe engeri gitutundikiramu olunaku lwali kakati Alihira Holdings jasigala mbajjukiza n'abadde batannatulaba mbategeeze nti nno tusangibwa Kamwokya plot 45 Prince Charles Drive ng'ova ku Lohana okkiira Lugogo bypass stretch eyo bagiyita Prince Charles Drive wetusangibwa batundawo so n'ebimuli abatasobodde kwesitula asobola okutukubira ffe ne twesitula ne tugenda wa gyali asobola otufunira ku namba tulina MTN ne Airtel tulina enamba 3 nja kusomerako 2 MTN eri 0789 224230 0789 224230 ate Airtel eri 07017669992 namba zaffe ezo n'endala eri awo zezikola ki zetukozese namba 3 zetulina zokka abatagiwulidde bulungi era ku screen kweri nga wogiraba so kwe tusangibwa emikutu emirala nga Facebook gye tuli YouTube naye gye tuli mpola bwe tutyo naye nga enamba ezo zenyangwa tufunirako zonna ziri ku WhatsApp so bannaffe abali ebweru temukaluubirirwa ku namba zonna ziri ku WhatsApp mutunoonyeeko tulabe. Okay, so ye Alihira Holdings Uganda Limited ngera gwe tubali naye ye omwami Mustafa ku mbeera y'okututemeratemeramu engeri gye bakolamu emirimu mu kampuni eno n'engeri gye bafudde amaka gano ag'enjawulo olunaku olwaliro we tubadde era nga nkiwagga Omunnayuganda agoberedde puroguramu eno ofunye ekifaananyi ekituufu era otegedde n'abantu ki boyina okubeera nga okozesa nga seerabidde na biki ebiriko ebirina okubeera nga biri mu makaago kwegamba okubeera nga ekifaananyi ne value ya ssente zo bivaayo bulungi. Nze lujja akandeke abasajja bano bakole emirimu gyabwe nkiwa nti buli kyobadde weetaaga okumanya era n'ensonga lwaki olina okukubira Alihira omaze okubeera nga ate okifuna. Katonda abankuumire ate paka we tunaddamu osisinkana bannaffe bano ku nsonga nnyingi nnyo ezikwata ku kuzimba.